Kuchana mwenda kada nzoberi simi ya safari mkochalia. Very good morning. Nyongro kwa baza kumnanga ulizo mnunjo na wali wabere kwa kumina kumandu. So radio sabasajja ya bavubuka abamlemba mtibi. Nyongro kwa baza mvubuka na wali dala kumnanga Omukozi wabari nyo wali dala akola tazao kulera angalo na ino tutenka nyokole kanona kali njagala kwa baza enyo mwebali dala tukene maso mchayi obulamu bwe butyo sibwangu netu inagenda maso nga tuchayi. Unakulwa lero njagala kwogera ku nsonga ya Abazadde. Ntivunanyizibwa bwaffe okulaba nti ku nsi tulekako abantu abanaaleka erinnya lyaffe nga likyatweyagaza. Tulekako abantu be tunaalekera obuvunanyizibwa obwaffe. Nti omukadde w'oli olina abaana bo ogenda kuva mu bulamu olunaku olw'enkya abaana basigale nga be batambuza obulamu bwo, be batambuza ebintu byo, be batambuza projects zo. Naye baana kiboleseewo, abaana boleseewo bafaanana batya, abaana boleseewo bali mu mbeera ki? So oba olina okufaayo okulaba abaana bano tubayigiriza emirimu. Oluusi tugenda tukireka ne tubeera mu kunenya abazadde nga tuwooza nti abaana b'ennaku zino nawe nabadde olunaku olw'eggulo naye baga nti nga tukyakaayana nti ku baana b'ennaku zino osanga ate ekintu kirina kuba bazadde b'ennaku zino nga ffe tutafuddeeyo kulaba abaana tubalese tutya, abaana bali mu mbeera ki, abaana tubayigiriza tutya, ye tubayigiriza ki? Oluusi tukayanira nti abaana tubakuze nga balimu omutima ogw'eddiini. Nika nti omwana alimu omutima ogw'eddiini, ensi ne bwetandika omuyuuya, amayengo g'ensi oba omuyaga gw'ensi nga gumuwuuba, gumuzunza, gumuzeeno, gumuzeeri, olw'okuba aba ayinamu oluusi ku mpeke eri ey'eddiini emuyamba ate obutayitawo. Nasigala nga alimu akeddiini, nasigala nga alimu ak'obuntu, nasigala nga ne bw'aba ayonooneka era yabaako waakoma tebatera kuyitawo. Nolwekyo njagala kusaba abazadde nga bwe tunenya ensi ennaku zino, ebizibu ebigirimu, ebisanza abavubuka, ebisanza abaana, abazadde tuli bize nnyo tetukyalina budde bw'abaana, naye ensaba obutono bwe tulina tubukozese, abaana twogereko nabo tulabe nitubaleka mu kkubo eggolokofu mustakiima, babeere nga bali mu bulamu, nga tubalaga obulamu obutuufu bwe bwandibadde nga bakyali bateeno. Oluusi ogenda ne batulema eno mu buto aye netusuubira nti tunakikola mu bukulu. Tukitandike eno nga bakyali bato, omwana ojje nga omuyigiriza omukomako buli kikyamu kyakola okimugaanirawo, ekyo tebakikola bati, wadde obudde tulina butono naye oluusi tuwaayo olunaku noga luno kambeereko mu baana. Abaana bakomyewo kambeereko nabo, kati abasinga baddayo ku wiikendi baddayo ku masomero naye tetufunyeewo kadde kwogerako nabo. Era kyensaba abaana bano tufune akadde twogereko nabo. Omugamba ogenda kusoma nkwegayiridde genda osome. Omusajja yayogeranga naffe, omusajja n'abannyonnyola ekintu ng'olaba omusajja mutuufu nti nze mbonaabona ku lwame ku myaka gino nandibadde sikyakola, myaka gino nandibadde ate sikyakola mulimu guno, ate obwana obuto bwe ntuuse okuzaala ne buba ate nga bwe bukama bwange ne bumboggolera nange kinnuma mu mutima naye siina kyakkola, njagala musome. Embeera gye ndimu yeeno bweti ne bweti nange nandyagadde nyambaleko ku suuti njambale nge ekkooti efaanagana n'empale naye kati oluusi binnemerera. Newesanga ekkooti ogula lwayo n'empale ogula lwayo, lwoguze nga bifaanagana ekimu nga bwoguze mu bikadde era empale eba yakyusa langi nga tekyafaanana na kkooti. Naye kati noba ng'ebyo byolina bwe bulamu bw'olina okubaamu okulaba nti abaana basoma. Kati omwana muleke akimanye. Abamu n'emirimu gyaffe gye tukola si gye gisanyusa ennyo, naye omwana omuteeke mu kifaananyi kubanga muto nti kino nkikola naye nkikola lwakuba njagala musome, njagala osome, nandibadde sikola kino naye njagala osome, siina kyakkola, kankibeeremu, kakimbonyebonye, kakimmenye, kakinkutule, naye mmwe mubeere obulungi. Omwana ava eno ng'omutadde mu kifaananyi ekituufu. Tulekeraawo okwagala okunenya obunenya abaana naye nga naffe abazadde ate tusoddeyo gwa naggamba. Tetujjaga te abaana ngalo bunani gwe wamuyigiriza ki okuva eno? Abamu bayigiriza abaana baabwe kuva buto. Omwana najja nga mulimu gwa taata agumanyi, omulimu gwa taata gukuguseemu, agenda okutuuka eno nga naye gumwanguyira bwanguyizi ng'agunyumirwa mulimu gwa famire. Ffe tetufuddeyo bayigiriza kuva eno ate tutuuka eno tukaana nti abaana bangalo bunani, abaana tebaagala kukola, abaana tebamanyi kukola, abaana tebamanyi mirimu. Wafaayo okugumuyigiriza okuva eri, wafaayo okwogerako naye okumulaga nti omulimu guno alina okugutambuza gwe gunaatutuusa gye tulaga, wafaayo okulaba nti ogumwagazisa.
Mandu Sokoli. Good morning. Gakuweebwa munno kabadde akatundu kaffe Omukozi Akulakulana mu program Omukeze n'enkya mu kyo.